Essula ey'omwenda. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi ne ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana. Eri buli nsolo naaguvunaananga, n'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu naavunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiiyibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga, mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti, nange laba nywezezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Nange naanywezanga endagaano yange nammwe, so ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwa nate mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba, so tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi. Katonda n'ayogera nti, kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga kabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe naaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku kire, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne musoke anaabanga ku kire, nange naamutunuuliranga, njijjukire endagaano eteridiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, ako ke kabonero ak'endagaano gye nywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri mu nsi. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato, Seemu ne Kaamu ne Yafeesi. Ne Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala, n'abazzukulu baabo be baavuna ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'anywa ku mwenge gwalwo, n'atamiira, n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani, n'alaba ensonyi za kitaawe, n'abuulira baganda be ababiri abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo, ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi, ne batambula ekyennyumannyuma ne babika ku nsonyi za kitaabwe, era amaaso gaabwe nga gatunuulira nnyuma, ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Nuuwa n'atamiirukuka mu mwenge gwe, n'amanya omwana w'omuto bwe yamukola. N'ayogera nti, Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti, Mukama yeebazibwe Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafeesi, era atuulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 350. N'ennaku zonna eza Nuuwa zaali myaka 950, n'afa.